omulema muntu, kasiru atayogera naye muntu, kiggala atawulira naye muntu, omulwadde w'omutwe naye aba muntu. Tuwe abantu ebitiibwa. Uganda zaabu. Buli kika kya kintu ekyewuunyisa mu nsi muno okisanga Uganda. Abalema babeera bantu nga ggwe era nga nze. Kiggala atawulira abeera muntu nga ggwe era nga nze. Kasiru atayogera abeera muntu nga ggwe era nga nze. Omuntu omulwadde w'omutwe alina obuzibu ku mutwe abeera muntu nga ggwe era nga nze. Ebyetaago by'abantu abo abalina obuzibu bye byetaago naawe bye weetaaga. Beetaaga okulya, beetaaga okuweebwa ekitiibwa, beetaaga buli kintu kyonna igwe alowooza nti tolinaako kizibu kye weetaaga. Naye lwaki bannayuganda bakozesa obutonde bw'omuntu for their own benefits? Oli n'alaba omusajja oba omukyala oba omuntu omulema n'ajjayo kamera n'abala nti nno kaakati ono agenda kunkolera erinnya nga bamufudde ekyokuzannyisa oba agenda kunkolera ssente. Oli n'alaba kasiru atayogera bulungi, oli n'alaba kiggala atawulira n'abala ssente oba n'abala okumufuula ekyokuzannyisa. Oluusi oli alaba omulwadde w'omutwe alina shooti ku bwongo n'amutunuuliranga ekyokuzannyisa ekigenda okumukolera erinnya nti for fun oba n'alaba nga waliwo bizinensi. Njagala bannayuganda mukimanye nti obuzibu obuli ku muntu oyo gw'ozannyisa teyabugula. Tagambangako Mukama Katonda nti ntonda bw'oti. Naawe alowooza nti oli perfect. Togambangako Mukama Katonda akutonde nga bw'ofaanana. Naye njagala mukimanye nti mu nsi muno buli muntu aliko obukosefu bwe. Teriyo muntu mu nsi muno ng'ali 100% correct. Taliyo. Era ogenda okulaba oli nga yeeraba nga ategeera ennyo naye ng'ate mumpi. Oyinza okulaba oli nga yeeyita ow'akabi ennyo naye ng'ate musiru. Oba oyinza okulaba oli nga yeeyita ow'akabi ennyo naye ng'ate alina ebisiraani. Kwegamba buli muntu mu nsi muno alina obukosefu bwe. Naye kiri Uganda gye bazannyisa abantu bannaabwe ne babafuulira ddala ekyokuzannyisa. N'olaba bannayuganda be bavaayo oli n'agamba nti nno for fun, baabakutte for fun. Njagala weebuuzeemu, watya ng'omwana wo gwe wakeera n'ozaala gwe bafudde ekyokuzannyisa for fun nga bwe statement bw'ogifulumya? Nsaba bannayuganda tuddemu ak'obuntu. Bw'olaba omuntu oli egwe gw'olabanga atasaanidde, gw'olabanga gw'oyagala ofuula ekyokuzannyisa, bw'omusalako bw'oti naawe atuukiridde, bwe weesalako bw'oti aga Katonda mu ggulu omusaayi gugenda kubeera mu myufu mwenna. Teriiyo alina gwa bbulaaka nti oli wanjawulo. Omuntu oli gw'olabanga ekyokuzannyisa assa oxygen, naawe ossa oxygen. Singa ye abadde assa carbon oxide twaligambe nti muli banjawulo, ne trust me mufaanagana. Naye ggwe lwaki oyagala kulowooza nti omuntu oli alina kubeera ng'alinga ggwe? Bannange bannamawulire
abali e Uganda, ba YouTubers abali e Uganda, mbegayiridde tuwe abantu bano ebitiibwa. Bw'obeera ng'osazeewo okuyamba omuntu ali mu kikula ekyo eyeetaaga obuyambi, kuba kituufu abamu mukola omulimu omulungi, naye ate abamu bafudde abantu bano ekyokuzannyisa. Genda otukwatire iffe bannayuganda, omuntu oyo gw'oyagala okusabira obuyambi, jangu mu bantu mu kamera osabe obuyambi. Obuyambi bujje, omuntu oli omuyambi omujje mu mbeera embi, omuteeke mu mbeera endala, naye so si kumufuula kyakuzannyisa. Bannange bannayuganda, nanyiize era ndi munyiivu olw'omukyalo ono gwe mulaba mu bifaananyi gwe bayita Aisha, simanyi Asiya ati sore bamita Asiya, n'ono omwami ng'era be mubalaba. Omwami ono yeefuula omusiru naye ng'ate ategeera nnyo. Omwami ono yeefuula alina soti ku bwongo naye ng'ate ali mu komedi we. Omusajja ono ayinza n'okuba nga yasoma nnyo n'ayonooneka bwonoonesi, kubanga alaga nti nno mutegeevu ebyensusso. Psychologically nga nze student owa psychology aga Katonda mu ggulu, omusajja ono simu talina buzibu bwonna. Naye kaakati bamuddidde ne baddira ne Asiyati ono omukyala gwe mulaba mu bifaananyi eyazaalibwa ng'alina ekizibu, ne bawagalala bali ratings mbu beewase. Abamu ne bannayuganda ne bagamba nti nedda oyo komedi. Ne bw'abeera komedi tosobola kuddira bantu banno obafuula ekyokuzannyisa. Gwe lwaki? Kubanga ki? Kubanga gwe oli wa kitalo nnyo? Kubanga Mukama Katonda igwe kutonda bw'otyo wamala kumuwa ssente? Tuwe bannayuganda ekitiibwa, mbeegayiridde. Iffe abatambuddeko, nze mbeera Sweden. Bwe nali sinaba kujja Sweden, aga Katonda mu ggulu, ndowooza nange ndalimu akatima nga k'abannayuganda bano. Naye bwe namala okujja mu bantu bano ne ndaba nti bwe bakola ennyonyi bateekako provision abalema banaalinnya batya waggulu mu nnyonyi. Bano abantu bano bamanyi kye bayita humanity. Bwe bazimba zikalina bateekako zirifuti. Bwe bazimba ennyumba zino ze tupangisa za apartments mwe tusula, bazimba ennyumba nga baagikola nga ya muntu aliko obukosefu, nga services zonna zimufevalinga eziri mu nnyumba eyo. Ebitali Uganda. Uganda okuviira ddala ku gavumenti balabira ddala abantu abali mu mbeera bweziti nti bo bakola mistake era balina okubonerezerwa. Kizimbe ki ekiri mu Kampala ekiriko provision y'omuntu omulema? Njagala mugende mu masomero ag'abantu abalina obuzibu nga ba Aisha, ba Asiyati. Teriyo services. Oba kitegeera. Tulina n'ebigambo bye tukozesa okuvoola abantu bano nti oyo kasiru, oyo tategeera, oyo waya. Ekitabangayo mu bazungu. Abazungu balina amasomero ag'abantu abalinga ba Asiyati. Abazungu balina we bateeka abantu abo ne bafuna comfort, ne babalabirira balya bulungi, ne bazannya mu emizannyo gyabwe gye basobola, ne balaba zi TV, buli muntu n'akola ky'ayagadde kubanga yeetaaga essanyu nga nze. N'emmotoka zennyini bazitunda ez'abantu bezi. Ne bw'ogenda ku intaneti kuno olaba abantu gwe golowooza asekererwa ng'ali mu bulamu, asomye, akoze by'akoze, nga muntu wa mugaso nnyo eri gavumenti. N'ekiri Uganda n'osanga oli nga bo baddidde omuntu ne bamufuulira ddala omuntu atategeera, ne baddira n'ebifo ebyobufuzi ne bagamba mu paliamenti nti akiikirira abalema. Stupidire gavumenti yateekawo ekifo ekyo, ne bateekawo ebifo ku buli kabineti oba ku buli section y'ebyobufuzi nti era simanyi biki
nti bateekamu ekifo ky'abalema omulema intelligent mu bwongo IQ intelligent quotient ayina computinga n'omuntu omulamu kuba bangi abalema abasinga abalamu okutegeera waliwo bapilots abalema waliwo badoctors abakola ebintu byakabi nga bagagga bali mu mbeera ndala nnyo nga eri yeegombesa bannange mbeegayiridde nga ndi ku maviivi temuddamu kukwata abantu bano kubafuula kyakuzannyisa era nze mpooninga nga Edi Mezaya siroopangako muntu yenna musango mu kkooti aga Katonda mu ggulu nja kukwata omuntu mutwale mu kkooti ngazzeemu okuzanyisa omuntu munnayuganda mu mbeera y'ekisiru kwata omuntu oyo gw'oyagala okuyamba jangu omwanjule mu bannayuganda bamuyambe nti bannange ono yeetaaga ABCD naye so si kumufuula kadingo wali badde omufuula ekyokuzannyisa singa obeera omugambye nti omanyi Asiya nti ye tugenda kukola comedy tufune sente era nga bana yange ejja buli otukola ajja kukwata sente bweziti oba ngenda kukusasula bwenti nabanga ali ku mulimu awo nzikiriziganya naawe enkula ye nebanga yemuliisa so si kukwata muntu oli olw'enkula ye igwa kukolera erinnya YouTube channel yetambule Facebook yetambule abantu bakulu bagambe nti no Edi Mezaya yayamba gundi mbeegayiridde bannayuganda kiba kitegeeza mu bwongo bwaffe tetunaba kubeera democratically free nti tukyalaba ne bannaffe ne tubayisaamu amaaso olw'enkula yaabwe kyokka ne tusiiba ng'ebintu ebitalina makulu bye tuwa oludde nze neewuunya nnyo n'okulaba munnayuganda avaayo n'awagira abantu bano musimanyi bafumbiriganwe musimanyi beekiisinga musimanyi byakifala nnyo tosobola kuddira musajja mutumbaavu bwoti nga kino ekisajja kino ekiri mu mawulo ekiri ne Asiya n'omuwa omwana wa munno wadde igwe omulaba nga atasaanidde ekisajja ne kijja mu kamera ne kigamba oyo ali abunnomo simanyi alinga amaaso ge simanyi gakula gatya naye ggwe n'osigala nga abantu bano obapika bakwatagane musimanyi beewase ne bekiranga si kituufu nze Edi Mezaya obwongo bwange kye buŋŋamba nti kirabika kituufu nga yeyabadde mission kubanga toyinza kubagamba beekiisinge abantu abali mu mbeera bweziti omukyala ali mu mbeera bweziti ekitegeeza olinawo ekigendererwa kubaka akasajja kategeera maama w'omwana ono Asiya sijja kumunenya n'akamu kubanga bannayuganda bangi tetumanyi bannayuganda bangi abalina abaana ab'ekiti kino babatereka mu mayumba gaabwe eyo ne babakwata ne babasiba ku njegere nina gwe mmanyi nga mugagga in fact ng'ali mu bagagga kwagalana abo bwe muyita simanyi bannanyini Kampala bagagga kwagalana omukyala nga mukyala ali mu bagagga kwagalana yaddira yazaala omwana we ali mu mbeera bwezito n'amuteeka ku lujegere omwana ali eyo waka ekkololo waggulu eyo alinga mbwa bw'ategeera nti n'abantu bategedde nti omwana ali wano ng'amugyawo ng'amutwala ewalala era ng'amuterekeyo alinga mbwa kati bwe tubeera nga tukyalina abantu bannayuganda abali mu mbeera bwezityo yensonga lwaki nnyimirira neŋŋamba sisobola kunenya maama wa Asiya okukkiriza omwana w'omuzanyirako bw'ati kuba naye tamanyi bannayuganda bangi beetaaga okusensitayizinga naddala ffe abafunye omukisa okutuuka mu bantu abamanyi kye bayita eddembe ly'obuntu era sisobola kunenya nnyo bannayuganda oluusi abafuula abantu bano ebyokuzannyisa kubanga Uganda nga gavumenti yaffe ya Uganda nayo terikoze kimala n'osanga Uganda
mu government enamba ne bakwata omuntu ne bamutwala ne bamutundulamu enjala ne bamukola buli kika kya kazambi ne bamutulugunya tocha kubanga ne abatukulembera nga bannayuganda abakulembera Uganda nabo ng'abantu tebawa muntu kitiibwa bali so dehuman. Kakati abantu ffe bakulembera tunabeera tutya ne humanity ng'abatukulembera batulaga nti bo muntu nsolo. Nenneegayirira gavumenti ya Uganda mbeegayiridde abantu bwe bati bantu mubateekirewo embeera naye basobole okweyagalira mu community oba mu services za Uganda. Edini zaaya igwa mpuliriza tuli bazadde watya nga gwe wayita ow'ekitalo nawe Mukama Katonda akedde ku makya n'akuwasiya ati gw'ovuddeyo n'ogenda ku Facebook n'ogamba this is for fun nze nno binyumidde. Kiki ekikunyumira nga nawe tomanyi kikuli munda ogenda kuzaala ki? Lwaki abaana b'abanno oba lwaki banna abali mu mbeera bweti igwe olowooza nti nno nange kinyumidde n'osinika agannyo n'oyasamya ekimwa wenawena n'otenga agannyo? This time nze nabadde nsuubira bannayuganda bonna nabadde nsuubira ba TV personalities bonna bannamawulire bonna okuvaayo okulaga nti nno nabo bantu era bali wamu n'abantu bonna era baweereza abantu bonna bavumirire ekikolwa ekyokufuula abantu bwe bati ekyokuzannyisa. Nkirabye nnyo bagenda ne batugirayo abantu abali mu mbeera bwe ziti ne babatunuzaamu kamera nga balinamu akatima ak'okuyamba kituufu era ne babayamba naye ate ne bava mu kuyamba ate ne badda mu kubamalako eddembe lyabwe. Mbeegayiridde bannayuganda mu nsi ez'enjawulo baagala okuyamba abantu wano abantu bwe bati era babayamba era mwenna buli munnayuganda akwata kyalina n'ayamba omuntu bannamawulire gwe batulaze bannage Mukama abaddizeewo naye mwe bannamawulire mufunemu some sense of humor mufunemu ak'obuntu. YouTube channel tegenda kukula kulwokubanga oli Mukama Katonda ono talyanguzi by the way. Osobola okulaba nti abantu balabye nnyo video yo simanyi ofunye sente simanyi Facebook yo yepise simanyi Twitter simanyi biki nenga muganda wange tolina kyokifunamu. At the end of the day okulwanirira eddembe ly'omuntu ali mu mbeera bweti kyekisinga okusinga okulowooza nti omuntu ono kakati kiri kiwedde ekyokumuyamba mugulidde engatto naye kakati engatto eno erina okuvaamu ebibala engatto eno gyemuguliji gyensonze oba ngenze nenkozesa amagezi gange bannayuganda ne bavaayo ne bamuyamba kakati bamutegedde okumutegeera kwe nina okumukozesa bwe nti channel yange bweti ekule YouTube ekule simanyi Facebook ekule Twitter ekule Google babampaane simanyi nfune ebyakisiru byakisiru. Ife tulina abantu betuyamba naye nga tekikwetaagisa kumusaasaanya. In fact nze nayambako abantu bali babiri. Waliwo omwana gwe twayamba atalina magulu ali wansi simanye mukono weeyo ye muntu yekka gwe nakomako okulaga mu kamera era omuntu omulala yenna mala kumubuuza oba gwe ntumye ne mugamba nti mubuuze oba takiraba mu buzibu kubanga abantu bano abamu kati nabo bamanyi nti babakozesa nga business. Yensonga lwaki nze edimiza bemberako gwe nnyambi nentumayo omuntu nti mubuuze bwaba tayagala mukwata ku kamera tomukwata kuba ayina eddembe lye ategeere nti edimizaya ampeereza akasaati kano talinaamu diru yonna yakungulamu saati ndala ne lwowo gimuguzeemu it's okay kuba naawe okuyamba omuntu oyo kwolina okulya. Mukama Katonda bato bwe yakola ebintu bye naye respect him oba ha
era njagala mbuuze mwe bannayuganda abasudia abajubisa omwana ono gwe bayita Asiya n'ekisajja kino ekisiru omwana ono bw'akeera ku makya n'afuna siriimu nga kino ekisajja kimusiize siriimu kuba omusajja ono mulamu I tell you yefudde bwefuuzi faaji nti tasanya mannyo oba awunya oba biki yefudde bwefuuzi mu mbeera bwetyo nti tanaaba ebisigadde yeekoza bwekoza ayinza okuba yeeyonona bweyonoonya watya nga asize omwana ono siriimu era mmwe ababakwasaganya omusajja ono bw'akeera ku makya n'azaala onafunyisa Asiya olubuto munaalabirira abaana be banaazaala oba omwana gwe banaazaala omusajja ono bw'akola ekikyamu Asiya mwe mulowooza Asiya olw'okuba atondebwa bw'ati talina mutima ye gwesalirawo nti njagala ono oba saagala ono ani yakugambyeko nti nno olina okubakwasaganya gwe bakugambye nti nno Asiya bw'atunula talaba nti waliyo zi TV talaba nti waliyo ba YouTubers bannamawulire gwayinza okukubira essebo oba gwayinza okusinkana oba maama we namugamba maama njagala kukola ABCD maama n'asinkana munnamawulire ne bamutunuzaamu kamera Asiya ng'agamba nti bannange nnoonya musajja n'otuteerayo ebintu bino ku online nti Asiya anoonya musajja okusinga gwe okulowooza nti gwolina omutegeerera bannayuganda tuwa abantu ebitiibwa mbaddiramu omulema abeera muntu nenkugamba nti kiggala atawulira aba muntu omuntu ono atayogera inwe bwe muyita kasiru aba muntu namagoye gwe bayita rubino mu luzungu aba muntu saagala gwolowooze nti nno gwe kulw'okuba oli bw'otyo bali bwe batyo bazza omusange wa Mukama Katonda n'abatonda bwe batyo igwe oli perfecti wafuna ssente n'ogula Mukama Katonda n'omukubira essimu n'akutonda bw'atyo bannayuganda mbeegayiridde nsaba Mukama ayambe bannamawulire nammwe abalina zi kamera muddemu ku magezi sibagambye nti mulekerawo okuyamba abantu bano wabula mbagambye kola ekyo ky'olina okukola nga munnamawulire tuyamba yayetaagisa okuyamba ekiggwe munoonyeze kapito mukolewo bizinensi naye bannange kanjogeremu ne kano mu dakiika emu bw'obeera ng'oleese omuntu ekika kino yeetaaga buyambi n'omulaga eri bannayuganda ne bamuyamba lwaki tokwata ssente ezo bannayuganda ze basonze n'omukoleramu bizinensi oba n'omuwa n'atandika kapito okusinzira ku ye kyasobola mu bwongo bwe neyeeyimirizawo ne kapito we gw'omusondedde okupa mu bannayuganda kigasa ki leero okuleetamu omuntu oyo n'omusabira ssente mu bannayuganda ne wayita wiikisi 2 n'omuzza n'asaba ssente mu bannayuganda ne wayita omwezi gumu n'omuzza n'asaba ssente mu bannayuganda ne wayita omwezi omulala n'omuzza era efuuse bizinensi lwaki omuntu oyo tomuleeta omulundi gumu n'omusabira kapito bw'abeera nga tannawera n'okomawo enkera n'ogamba nti bannange omuntu ono tumuyambe akasente tekanna naye kibi nnyo okulowooza nti omuntu agenda kuyimirizawo obulamu bwe mu kusaba n'omuleeta leero n'ayogera byayogedde abamu mubakookinga ne wayita wiikisi 2 n'omuzza n'ayogera byayogedde naruli n'agira byagize naye ng'ate bannayuganda basonze ssente katugeze ne basonda miliyoni 2 mutandikirewo kapito mugambe nti no munnange oyagala ki iyo bizinesi muyigize bagikola omute naye gwe n'osalawo n'ojja bannange bannayuganda nze nja kukwata omuntu muteeke mu kkomera olw'okuzanyisa omuntu nze nkuddiddemu ne nkugamba nti omuntu oyo gw'omanyiira gw'ofudde ekyokuzanyisa oba gw'ofudde bizinesi oba gw'ofudde kapito alina omusaayi gwe gumu
nga gwe gwolina. Enjawulo y'oli naawe eyinza kubeera nkula nti gw'oli muwanvu ye mumpi oba oli bwotyo oba oyogera bulungi oba ki oba wasooba bato oba oli ova mu famire engagga ye ava mu bwavu oba oli mweru oba oli muddugavu ebisigadde ofa naye afa opama naye apama musayi mumyufu ye kyekyo red oxygen I mean oxygen tewali njawulo. We should respect humanity.